mu kitundu ekyaffe eky'Emakindye West ebibiina byonna bikoze akamyufu naye waffe mu kibiina ekyaffe temwabadde kamyufu ka kibiina kyange mwensibuka kyempeereza ebbanga lino. Wadde agambye mu kibiina kye tebakola kamyufu naye ffenna I think you are informed enough okumanya nti NUP yateekawo akamyufu kaayo. Tekaali kakusimba mugongo wabula kaali oyita ndowooza mu electoral college gy'oyinza okugamba bw'otyo ng'abe basalawo ne baveetinga ne bagamba gwasaanidde. Kyali kipya mu Uganda but it is also an allowed system. So Sewanyana teyakkiriziganya ne byava mu kamyufu ka NUP. Avaayo agamba nti akamyufu tekaaliwo naye ng'ate yagenda mu vetting. Nze results nkyazirinda ne wenneebaka ez'ekibiina kyange ezaava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo. Engeri gye nzija sijja gibawulira kati naye mukakase ti ŋŋenda kwesimba ku bubaka bwa paalamenti obwa Makindye West. Siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Lukwago, siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Sseggona, siri mu kibiina kimu ne munywanyi wange Ssemuju. Wano okubanga waliwo ekizibu buli muntu ali bubwe. Ne tufuna obuzibu obw'amaanyi. Omu ku ffe wajja n'agamba Lukwago sikwagala waawo vaawo, Sseggona sikusanga waawo, Ssemuju sikusanga waawo. Tutandika okubuuza ekitambo kyakulinye ku makya. Waliwo omuntu agamba nti munywanyi wo n'omugamba lwaki ondabisa ye Mpuuga. Mpuuga buli wagamba nti munywanyi wange Ssemujju, munywanyi wange Sseggona, munywanyi wange gundi, politically kiba tekibakolera aba abakuba. Lwaki? Mpuuga yategeka emikolo gye gya Thanksgiving e Masaka. Bayita minywanyi gye yababuuzaako ensonga lwaki tebajja. They don't want to associate with you. Siba kiri? They don't want to associate with you. Bwabanga gwobayita minywanyi gyo naye nga minywanyi gyo teryasobola kujja ku Thanksgiving yo. Eno ye recording eddakiika zonna siryogeranga byalekedde awo. Yo terina weekoma. Omuntu gw'oyita munywanyi wo waba tasobola kujja ku mbaga yo aba munywanyi wo. Asobola oba munywanyi wo naye nga wamukyama. Kati Mpuuga kyakola munywanyi wange gundi, munywanyi wange gundi, munywanyi wange gundi. Okuba abasajja gwe tomanyi era si basanyufu kuwulira nti obagambye banywanyi. Kana omusajja atwesibyeko ebintu bimwoje yekka. Lwaki atulabisa bwe bwama bwe bakuba eno mu underground. Era buli ajja mu Masaka wano mumuwe obudde mugende muwulirize. N'abanajja okubasaba akalulu nga bagerageza mu paalamenti nabo mubawulirize. Agambye luli bagambanga Bobi Wine toli mugenyi tokkirizibwa kujja Masaka. Kati akyusiza statement omanyi wagambye buli ajja wano okusaba akalulu mugende mumuwulirize. Akakodyo kali nti Bobi Wine senga afuna abantu baleme gamba nti omusajja yabalazeeko bagambe nti ono yabagamba bagendeyo. No. Bobi Wine abantu abajjeewo we baba bazze wa Bobi Wine kuba olunaku lwe mwagamba nti mwe mutegeerera Masaka era bannamasaka tebagenda mwaniriza bamwaniriza mu bungi. So to switching a statement nti mugende mumuwulirize. Kiriza omusajja wajja politics tupima wali ku maanyi eggaali kigyositudde. So togamba abantu nti mugende muwulirize. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 era final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Buli wondaba obwomu otegera butegeezi tuli from my point of view wetukuweera ensonga eziba zitambudde okusinziira ku editor, camera person, producer byonna nga mbiri omu gw'olabe eno wadde olunaku olwaleero nina tiimu nene nnyo SPV Graphics weyalinga yakyusa erinnya kati ye Suuta simanyani yali kubatiza naye nga Suuta ekifaananyi bwe mukiraba manya yakiri emabega ebifaananyi by'endowooza mubimanyi gwayagala okunyirira nina ekintu kimu kyesiiba mugamba he can recreate you so gwe tuli naye olunaku olwaleero yabituddemu eri side eri ku kamera byaliyo ye head of production but anyway from my point of view tugenda kwogera ku nsonga nga 3 4 5 naye nga ziri best in one zonna zitambulira kalulu kano ke tugendamu aka 2025-2026 general elections nge Makindye eyo ebintu byazeemu ne bitabuka manyi Makindye etabuka bwewola wabula nyongera okujjukiza twatusibwako Nana Habo Mouthwash nanoono ng'akugamba gwe naalina obuzibu bw'amannyo gaguba galimu ebituli ganyinyira ng'olidde ebyokyo b'ebinyogoga ova ekiswe ekibi mukamwa kozesa Nana Habo Mouthwash ojja kubeera nga ddala mbutuufu odda ku mutindo kuba yakakasibwa National Drug Authority era nga gwoba okozesa asangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops wano mu ggwanga Uganda ate naawe ali emitala w'amayanja bwe batunda ebintu bya bannayuganda Nana alinnye ennyonyi ojja kubeera osobola okumufuna. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu eby'enjawulo osobola omukubirako naye n'akusomera ku dduwa n'obeera nga ebizibu ebyo obyetangira oba obigonjoola. Kandandike n'akatambi kano nzije tukatemeeteme bulungi point ku point olabe ani mutuufu ani mukyamu tutusimbudde. Results nkyazirinda ne wenneebaka ez'ekibiina kyange ezaava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo engeri gye nzija sijja gibawulira kati naye mukakase ti ŋŋenda kwesimba ku bubaka bwa paalamenti obwa Makindye West oyo obi wange eky'e Makindye West ebibiina byonna bikoze akamyufu naye waffe mu kibiina ekyaffe temwabadde kamyufu ka kibiina kyange mwensibuka kyempeereza ebbanga lino. Kansooke mukwatira awo asoose n'agamba baakola akamyufu alinda results amaze n'agamba mu kibiina kye mwasibuka tebaakola kamyufu. Tuli ku obi wange Alan Sewanyana omusajja wa bwino Obi Senti Kalemba era wakati nga tukyalimu eyo enteekateeka n'embeera abakulembeze bano wammanga bantuukirira ne bakola okunoonyereza results ze bajja okusobola okunnyonnyola abantu abali awo ng'abasinga obungi ku bo baagala neesimbewo ku bubaka bwa paalamenti kubanga abeesimbyewo tebabategeera bulungi. Mubamu kubeesimbyewo akatonotono abaagala ekifo ekyo mubamu kubaagala ekifo ekyo bassebo ne bannyabo mwe muli omu nali kansala naye we nalinnyira ku mmeeza ye yasigalayo munda mu KCCA n'awanika omukono nti Makindye temumbulira bibuuzibuuzi byammwe nze njagala ssente omubaka Lord Mayor agende oyo omukubo owokubiri yali bulooka w'ettaka mu kibuga Kampala ebiseera ebyo era yateekako omukono bulungi abasuubuzi abali mu Usaafi ne babatunda mu ttaka lyabwe ne bagobaganyizibwa nga enfuzi yewokubiri. Abasigadde nja kubannyonnyola nga buli we tujja eyo naye ssebo Father embeera mwenyimiridde era abantu bano nga bwe bazze obungi bwe bati bongera kakasa nti omubaka waali.
omubaka waali Alan Sewanyana oluvannyuma lw'okubeera nti akamyufu ka NUP wadde agambye mu kibiina kye tebakola kamyufu naye ffenna I think you are informed enough okumanya nti NUP yateekawo akamyufu kaayo tekaali kakusimba mugongo wabula kaali oyita ndowooza mu electoral college gy'oyinza okugamba bw'otyo ng'abe basalawo ne baveetinga ne bagamba gwasaanidde kyali kipya mu Uganda but it is also an allowed system. So Sewanyana teyakkiriziganya ne byava mu kamyufu ka NUP avaayo agamba nti akamyufu tekaaliwo naye ng'ate yagenda mu vetting. Kaadi Zahara Luyulika yagifuna naye Zahara Luyulika ono naye enfuna ye ya kaadi yali nzibuzibu yasooka najja ng'ayagala bwa MP Makindye West kituufu posta twazirabako maaso awo nga tumaze olaba eza Makindye West ne tulaba posta ate zigamba Woman MP Kampala okitegeera so yalina posta za mirundi ebiri mu kibuga awo bonna nga banoonya waayinza okujja ekya Woman MP Kampala omanyi politics muzibu Shamim Malende yasooka n'alaga nti embeera y'obulamu bwe nzibu nnyo lwaki tata we yafana okufa Shamim Malende nga ali Nairobi ajjanjabwa teyajja kuziika so omuntu wafiirwako taata we oba mukadde we n'atasobola kujja kuziika it could be an indication nti naye tali bulungi kyokka akalulu nga kasembedde ndowooza awo NUP n'egamba wayi okubeera ng'omuntu ali mu mbeera embi tufiirwe ekifo kino Zahara jangu kuba naawo mbadde mukayanirawo bangi waliwo Mulyanyama waliwo Musiri David waliwo ne Alani yennyini ndowooza n'abalala nga basabye mu kifo kyekimu tuba tuli awo wabeerawo enkyukakyuka omukulu Nyeko ava mu Makindye East so Mulyanyama nga mmeeya w'e Makindye bamugamba gende Makindye wa East wogende Makindye East ndowooza aba favorites ku kugaba kaadi Zahara yali atya nnyo meya Mulyanyama because meya wa mu kitundu ate abaafuga wonna kitegeeza ku ground abaako nnyo jjukira Zahara ye kansala mu Makindye West kuba kati ye speaker wa KCCA so ono wavaawo meya ndowooza Basewanyana bagamba ffe tulina opportunity kyokka ate nga all indicators show Sewanyana okusinziira ku trust levels mu NUP yali tali so trusted mumanyi ebizibu bya Sewanyana ebyava bamukutte awo nanga NUP emuyiriddewo omubiri ebizibu bya Sewanyana bitandika nga babatadde okuva mu kkomera ne Segirinya atambula agenda e Magere after some time Sewanyana ta reporting Magere wadde ku kitebe Sewanyana addamu okujja ku kitebe ng'ate aleese Alex Luswa Luwemba Alex Luswa tafuna kaadi awo nga tuli mu kalulu ka Nalukoola akakawempe Alex Luswa tafuna kaadi mubutafuna kaadi Sewanyana ate amubaakinga avuganye ekibiina gwe kiwadde kaadi which was looked at as being rebellious so Sewanyana already mu bitabo already si mulungi kyokka ze ne Luswa era ebitabo ayongedde okuutiiza ekyo tusobola okimma amazzi okweyongerayo okukuutiza kwa Sewanyana njagala mbalage lwaki Zahara ate akyuka nadde eri ekikulaga nti Sewanyana ku kaadi teyaliiko regardless newe yandibadde meya Mulyanyama alemeddewo ne Zahara nga basigadde mu kifo kyekimu all indicators show Sewanyana talina ngeri gye yanayinza okufuna kaadi kisanja kino olw'ensonga loyalty yali doubted baddamu bamusuulira tawulo mujjukira olukuŋŋaana olumu Bobi Wine we yagamba Sewanyana mwaŋŋamba ani abasiba nga ansa yalina kubeera nti mpuuga okusinziira ku Bobi Wine bwe yali ayogedde Sewanyana ajja alabisa pulezidenti w'ekibiina Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Agamba
jango kakase bano simwe wangamba najjo bala bamukomera alabisa Bobby agamba abatusiba batusibira bwerere ate nga neri wali abakulembeze ananagira tawulo gye bamusuulira era egwa ku ttaka jukira yava mukomera teya reportinga ku kitebe wadde magere aze ku kitebe akoze ensobi ya Luswa Luwemba era mubakinze ekibiina kiwadde nalukoola awo nayongera ku bizibu bamusuulidde tawulo gwokusatu ajja pininga empuuga ananagidde kitegeeza ki alabisa president w'ekibiina kati those mistakes are not forgivable so Sewanyana yeekaza nnyo n'okusaba kaadi nga amaze okukola analysis eyo yonna ndaba yeekaza nnyo okusaba kaadi simanyi kikyali kimugamba nti yali asobola okugifuna so Zahara Mulyanya Mawadda Makindye East Zahara Shamimu Malende naye akomawo Shamimu Malende yakomawo ng'alaga mulwadde Shamimu Malende ndowooza nga bamugambye kaadi egenda amaanyi ng'agalina ku ground naye ng'ekibiina kiri doubtful ku bulamu bwe okuva Shamimu we yadda paka kwawukana na bbaawe paka biki tafunangako wadde ssenyiga mulamu nnyo ndowooza Zahara mwabalaba bwe baalwana ne ani ono omukyala omunene ali mukomera kati Madada mujjukire Masaka eyo waliyo gye baavaayo obubi nnyo okubasiba ebiki Madada ne babayita Shamimu Malende ne Zahara batuule wakati ndowooza bamugamba Zahara Shamimu Malende ground akyagine ya Kampala Women MP dayo mu East okitegeera mujjukire ekifaananyi ekyo bwe babaleeta Mwanga Kivumbi so negotiations zaaliwo Shamimu Malende wadda mu East waliwo interview gye nabadde ndaba ng'alaga yasirika teyagamba bantu ng'atidde ebigambo bye bajja bamukuba ye nga naye ali assured of a card bano banne nga tebali assured bo baali tebakimanyi so Alan ndowooza naye we yatudde n'akola deep analysis n'amanya is someone unwanted mu Nuupu yeesibyemu wadde okusinziira nange byenkusomedde naye alina okuba yazze n'atuula n'agamba bano abasajja ne wetandi badde Zahara balabika banta okitegeera balabika banta yali akozeko interview ezimu ezaali ziraga nti aba Nuupu yazikola n'oli omulenzi eyayokyesezza gundi eyayokyesezza ono omuwala w'Emitiyana ng'agamba waliwo abaali mu kitebe abaali banyumirwa nga bano bakyali basibe ojjukira that history yonna eraga nti okwemulugunya kwa Sewanyana kubaddemu nga naye just agamba kangezese ndabe this time round avaayo agamba agenda kujja kuba MOP tagambye independent I want you to mark that agamba njababuulira maaso ku mukolo guno gwolaba guno ogwa Alan gwenkuteredde yaawo omugenyi omukulu oba political figure enene yabadde Omuloodi era ndowooza owulira nga wa example nti we nalinnya ku mmeeza we nakola ki Omuloodi wa kibiina kimpozi PFF yabase mujju of which n'Omuloodi tali mu good terms wadde opposition tali mu good terms ne NUP olw'abalimu ezo nga wolaba olutalo olubadde lunyinyintire ennaku zino olwasse mujju nganda ne NUP nga bamyese gona kaadi n'abannaabo we batyo so Omuloodi wabanga yazze ku mukolo gwa Sewanyana kikulaga nti anytime from now mujja kujjayo interview eno Sewanyana agenda kujja nga candidate wa Makindye West ku MP naye under the PFF wali akugambye njababuulira we najja omuntu agenda okujja independent aba akimanyi n'ekitegeze walabidde Lukwago wano negotiations are undergoing mumpa kaadi kikolerani bombi kibakolera Omuloodi ne Sewanyana they have their history baliko mu DP bonna Omuloodi agenda mu FDC avaya dam PFF Sewanyana naye FDC teyagiyingira direct ne yali nnyo w'abeesige so kyangu nnyo okubeera nga bano basobola okuteesa okukolagana campaign ono ng'ogenda Kampala gagwa Omuloodi
weetaaga okutandika okumugola ku NUP ogimogola otya funa ba candidate bw'obadde tolina ndi omuloodi ng'anoonya akaluluke akabwa road mayor Sewanyana naye asobola obuukira eggaali ne bakanoonya bombi oba okitegeera kitegeeza emakindi awo makindi west PFF ebe efunyeewo ka alliance oba ebe efunyeewo candidate gwebadde terina so Sewanyana awo asobola okujja ne kaadi eyo tutunawo butunuzi mu kweyongerayo ku mukolo gwe gumu Sewanyana lwaki azze independent Sewanyana awulikikanga agamba teyasiimibwa ku bye yakolera NUP of which ebiki bye yakola yasibibwa for a very long time okitegeera ye alaba ng'okubeera mu kkomera yali alwanirira NUP oba nkaggyibwa akavidiyo ako wakafunye producer kavidiyo ako kaliruddawa kankube kano era ekikyangata naye kubanga nange sikkiriziganya bakutula ddiini sagala okwetwala ng'olubimbo lw'obutuukirivu naye mumanyiwa wenyimiridde ku nsonga z'abakutula ddiini n'owulira yenna ja ku luwonzi manya ngalinnya mu bbiibuli kati bakoze kakulu akabaddiira bakoze kakulu bagenda boogera bino balowooza nti Kampala kifulugwa bagenda kukijjamu enjawulo abantu baleka bawera ebitaano bakakasa mubanga waggulu wansi mu butale mu lugudo muludda wabonna tugenda kufaafagana n'eggulupu z'abaffe takufasalaosebo ne banyabo ekintu kino mukitwale nga si kya mulimu mukitwale nga si kya mulimu okay oyo abadde Lukwago yayogera ku mukolo gwani gwa Sewanyana olina oyinza okuba olina keweerabidde Sewanyana abadde amaliriza speech yagambye mubagambe nti omubaka akola ki waali eyo njogera yaani omuloodi waali omubaka waali kikulagira ddala nti Lukwago nga president owa PFF you can't miss this chance to recruit an MP go badde toyina mu central jukira PFF okulira n'ekibuga ow'amaanyi gwe badde linawo abaddaani Semujju wakireka n'omuloodi wakati mu kibuga kati oyongerako omubaka so anytime ogenda kulaba omukulu Sewanyana nga azze ku kaadi yaki ya PFF Sewanyana tayogedde linnya naye agambye abamu ku be bantaddeko omu yali buloka wa ttaka omulala yali mu kanso nga bajjamu Lukwago obuyinza mujjukira ekisanja kya Lukwago we bamugjamu obwesige onuferia okutuuza entuuza oba essatu oba ennyinza omuddiringanwa tekinikale bamugjamu Zaala Luyulika yali kansala then era mbu ye yavotinga Lukwago akole ki aveewo so bafuna kadi basobola okikozesanga Lukwago luli abadde alina plus ndi omuloodi waali nga takuba na posta this time round yes wa amaanyi but equally أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo n'amuvuganya lwaki bonna ba mu kibuga bazze nga bonna babadde ne constituency bali mwezo alina constituency ye Nakawa gyawanguddemu okuva ku kansala nadda ku meya nadda ku MP kitegeeza Nakawa
ng'ekitundu ku Kampala bali mwezi akirinako obululu 100% kuba azze avuganya mu bifo ebyenjawulo mu kifo kyekimu kisanja kimu n'awangula. Lukwago naye alina Central Kampala yaliko MP abadde meeya ebisanja binka bibiri kitegeeza naye azze ne constituency. You can't just rule him out. Wabula waliwo ate ebirala ebizanya bitya nti luli abadde amenyamu akalulu kanu mu Kampala Nsereko ku luno simanyi obajja obatajja ali mu Ecological Party but equally bamutaddeko Lord Mayor bali mwezo wano ne bamuteekako ne MP Lubongoya bamaanyi wogattako bakansala omulundi guli nti bakansala banupu bawangula bonna almost bonna Lukwago ajja muleese eno ng'agambye bakansala banupu batunze omwala. Ojjukira ebbaluwa eyo ebbaluwa egenda ovaayo nga President Museveni ye yagaba omwala. Luno olutalo osobola olulaba okusinziira w'oyagala olulaba but oba owulira byenkugamba PFF esimbudde olutalo ku Nuupu bwe nnyinza okigamba. Ekira municipality nga Semujwayuuya ne mu Kampala bazze we baali bakola alliance eyandi gwe banaawagira ku bwa president gwe banaawagira ku bwa president bakola alliance na Mugisha Muntu which didn't kick start okujjako lwe baasayininga we tweyongedde mu campaign Mugisha Muntu baamuvaako atambula yekka n'ayitawo mu myala n'ayogera n'abantu mukaaga tebaamuwaako wadde support kulagamba nno Mugisha Muntu ayiteeka wempe bannaye omulodi ayise naye bakulaga bamuta balinga abatalina gwe bawagira kuba president but they found it easier okusayininga enkolagana ne Mugisha Muntu. Of course enkolagana ya Mugisha Muntu oba ya ANT okweyunga ku PFF. ANT is the older party but it is not on ground. It is more in offices than the electorate oba abalonzi tetuuka bulungi. So olabanga batya okuluzinga position because yali kiteeka Lukwago okujja okuvuganya ku president avuganye Bobi Wine baali batya okuluzinga position ya leadership kuba bana abasajja woba tobamanyi bulungi. Their politics is not about regime change. Their politics is about holding a position. Ndi kyangu okuvuganya ku bwa Lord Mayor n'obufuna dano okuvuganya ku bwa president. Lukwago okugenda ku bwa president kyali kitegeeza balozinze Kampala okitegeera kwero wa president yandibadde tawangula. It is obvious tasobola kuwangula because ali best nnyo wano mu central of which ate Bobi Wine amusinga w'amaanyi. Lukwago can't go beyond oba east, he can't go beyond central. Politics we kuba president tanatuukayo akyali wano kubwa asamba gwa kyalo kangambe nadda sisi wachoseka sigwa kyalo nti mubi asamba local league tali ku professional mu Champions League ngobo genze eyo kati kuba president baati balinawo formidable figure je basobola kuteekawo eyandi baddewo bikwata yagana ebya politics yagana ebya kalutu alina mukomera lukwa Besigye ate kyandi badde kiswaza mu Besigye okubendeka moyo nagamba kati nkomyewo tuvuganye mu kalulu. So babeera nga kuba president bagamba awo tetulinawo gezi naye katutayize obufo buno kansala meya biki webityo kyobola wane Nuupu gwe yamma kadi ekira kubwa meya yadduka mangu nga tannaba nakola apiru najoininga PFF. So opposition ya NUP feeling and in case they want to stay in opposition the lead to person oba party is PFF. Kyokate PFF ilina ekizibu kimu nti abantu baayo baludde mu opposition so balabikanga abawangadde ne President Museveni kyekikuba Lukwago kati nti after 20 years mu politics w'ekibuga really you have to be a special someone okubeera nga osobola convincing abantu nti onekipya kyogenda okukola obadde MP
obadde meeya ebisanja bibiri gye myaka 15 n'omwana eyalina emyaka 5 kati alina 2 ng'ojja mu politics gwe wasanga nga alina 16 kati abeera mu mmeka 35 so oba tokyalina ky'omugamba kiri awo ye disadvantage lukwago gy'alina kati byagamba nti alwanirira abyogerako mu mawulire naye talina lutalo lwawangula paka yadi egenda hamu agitwala yes akikola bulungi okwogera nti egenda naye era emala n'etwalibwa nakivubo ekisaawe era bamala ne bakola ki ne bakitwala omwala ne woona omwakalulu omwala gwakola ki gwagenda kati wagamba tugenda tuzuganye abakutuzi ba ddiiru abakutuzi ba ddiiru osobola boogerako tolina kyosobola bakolako so abantu bagamba waki tetulekawo meeya asobola okukolagana n'abantu bano for the better of Kampala because between me you nakivubo nga bwe yali ekisaawe n'ekiriwo kati olwaleero kiri better omwala yes gubooga kati ne gubeera nga guleeta amataba but even before guzimba gwali guleeta amataba era ebintu by'abantu byagendamu ne katono wagamba ndeese technology pulaani yiino ngenda guziba gamba wayi singa tukolagana ne tutamuwanyisa ne tumugamba kale wadde oguziba gusibe ku standard era kati enjogera eriwo Kampala yeetaaga inginiya si lawyer results ze ez'okuwoza n'okutwala abantu mu kooti abawangule zimulemye kati kabaleete inginiya akube pulaani so recruiting omukulu ono would be the easiest option for PFF okubeera nga esobola okubeera nga efunayokko ababaka ababaka kuba ababaka ebadde n'omu gwolaba nti alina chances nga 6 ku 10 okuwangula abadde semujju owakira wadde naye ate ovulate oluvannyuma lw'okumma Sseggona kaadi enjogera ye n'okulengeza abantu kwamwafekitingamu waba yajja ali ku 60% owangula kati yagudde ku 45. It will depend on Musisi, George Musisi, to take advantage. Anyway, kyekyo akalu kano nga kali mu Luyulika we yawangulira obwa kansala sisuubira nti akoze bubi ku bwa speaker asobola okuba naye alina bbeesa mu Machinge West but ndabye bamulwana nnyo bamuteekako ebiboozi bakyala babakulu biki but I think asobola okuwangula because of NUP kadi erina amaanyi abantu ono be yabadde nabo mu tenti bale ebyobufuzi yonna ebeera mu tenti eba tesukka bantu kale 7 ate yinza okuba nga polling stations nga 2 so wabula Christian Dalezeemu mu kalulu kano aka Machinge West omukulu bamuyise Musiri David Musiri ono kigambibwa we don't know how sure oba how correct it is but kigambibwa Musiri ono yali awangudde kadi ku mulundi guli mbunayogeramu ne Sewanyana namugamba mpamu ekisanja kino ekisembayo nkikulekere gentleman's agreement ndoza namwokyayo n'akasente abantu bali bagamba Musiri David wamaanyi nnyo ku ground ku mulundi guli kyetutamanyi ku mulundi guno amaanyi ge yalina lulige yatekesaako Sewanyana ng'amaliriza okusoma akyagalina obazze kwonoona kalulu walemeramu Musiri ono you can't rule him out abadde yakwataganya higher institutions mu NUP of which NUP ebadde ewangula universities enjawulo kitegeeza asobola okuba nga alina naye abawagizi nga ababe kyebuzibwa kinaasoboka ku mulundi guno waliwo okubeera nga ayingidde akalulu nga independent zaalaze nga card flag bearer oba NUP n'oli akomyewo nga incumbent abo bonna abasatu batema bululu bwa NUP olaba WNRM abayita mu nkwawa kuba abantu basatu mwenanga muva wamu we mutemeratemeramu obululu nti aha Zaala Luyulika
afunye obwa kadi Sewanyana afunye obwa incumbent ngombaka abadde wa NUP Musiri David afunye obubwe omuvubuka aguminkirize ekimala akalulu kano kutabe kusaba nnyo kayinza okuyita opposition mu ngalo weni aremu n'akanyakula but waliwo ekitambula ndi buli eyagibwako buli atafuna kadi mu NUP ali sponsored by state ajenga independent nga rolo ye sikuwangula rolo ye kutula mwakalulu kutula akalulu ako okitegeera nga bakusasudde kutula akalulu kozi Musiri wali wabagamba nti saawe eno talina maanyi gakola ki gasobola kukuuma kalulu na kawangula nga luli kyali kyangu ngo wanupu kasoba ne ambulera owangula buwanguzi naye kati onnyonnyola because be bawaako nga balina ambulera batuusa abantu mu kugamba twakulonda naawe Bashiri yawangula akalulu ye ku mulundi guno simanyi ku mulundi guno alabika teyakomyewo naye tubalinde bawandika ku Lwakusatu na Lwakuna okumanya ani eyesimbyewa kuba MP so awe tuli ne bannaffe bano aba PFF aba NUP n'ekifo kya Makindye West Makindye East taafu bina yagamba jja waliyo Mulyanyama awakana ku bitabo bye but that is debate for another day katweyongereyo mukweyongerayo waliwo ensonga eno bannaye NUP erumbiddwa sirimu kibeera kimu ne munywanyi wange Lukwago sirimu kibeera kimu ne munywanyi wange Sseggona sirimu kibeera kimu ne munywanyi wange Ssemuju wano kubanga waliwo ekizibu buli muntu ali wuwe naye tufuna obuzibu obw'amaanyi omu kufe wadde n'agamba Lukwago sikwagala waawo vaawo Sseggona sikusanga waawo Ssemuju sikusanga waawo tutandika okubuuza ekitambo kyakulinye ku makya weefumitiza ku lugendo twagala okutambula ezo embeera nazo muzeefumitizeeko why abasajja balina olugendo lwe baagala okutambula after 20 years baagala kusimbula kutambula waliwo omuntu agamba nti munywanyiwo n'omugamba lwaki ondabisa ye Mpuuga buli wagamba nti munywanyi wange Ssemujju munywanyi wange Sseggona munywanyi wange gundi politically kiba tekibakolera abakuba lwaki Mpuuga yategeka emikolo gye ya Thanksgiving e Masaka bayita minywanyi gye yababuuzaako ensonga lwaki tebajja they don't want to associate with you siba kiri they don't want to associate with you bwabanga gwe bayita minywanyi gyo naye nga minywanyi gyo teryasobola kujja ku Thanksgiving yo eno ye recording eddakiika zonna siryogeranga byalekedde awo yo terina weekoma omuntu gw'oyita munywanyiwo waba tasobola kujja ku mbaga yo aba munywanyiwo asobola oba munywanyiwo naye nga wamukyama kati Mpuuga kyakola munywanyi wange gundi munywanyi wange gundi munywanyi wange gundi okuba abasajja gwe tomanyi era si basanyufu kuwulira nti obagambye banywanyi kana omusajja atwesibyeko ebintu bimwoje yekka lwaki atulabisa bwe bwama bwe bakuba eno mu underground wadde ate gwe okyogera with pride that you associate with them but they don't want to associate with you openly because they didn't even turn up for your Thanksgiving. It would be a clear sign that to them you are a disservice. Okitegeera kale katulandike kuba munywanyi be agamba bamunywanyi be bali mu bibiina bya njawulo naye banywanyi be bagenda ddi mu bibiina ebyenjawulo isn't it recent byakabaawo okugenda mu bibiina ebyenjawulo naye nga gwe ekibiina kyo kyaliwo kyongera okulaga tebaagala kuba associated with you kuba walina ekibiina walina Democratic Alliance nefuuka DF nga PFF tennabaawo nga ne Sseggona bakyalimu NUP they chose to be independent others went to PFF tebaagala kuba naawe so gwe okakasa nti banywanyiibo
simanyi oba okikola mutima mulungi oba mubibi naye abantu nga tebagala ku associatinga naawe don't blame it on someone kikiri kyagambye nti wajja wano mu mubuuzo olya mmere ki senga babadde bali naye nga bagamba tebagala babe bakwano bo naye nabo tebali naye kitegeeza there is no way gyayinza kuba influence nga butakwegattako apart from yourself being the reason why tebakwegattako. So don't blame it on Kyagulanyi the principle nti yabaleese okwawukana ekyo nkigaana eyakwatagana naawe munywanyiwo omu Nsereko si Nsereko emabega kawe yakakola akatambi nga yekkokkola omukulu ng'agamba bannaye wakiriko Kyagulanyi naye omukulu mubi era n'agamba tosanganga omubbi ng'ekyalo kimukuba n'omutaasa kuba ayinza ate naawe okwefuulira. Waki yakyogera yali omu ku abo abaataasa omukulu ku Sentia motion ng'agamba siyinza kusayiningira muganda munnange siyinza kukola ki munnamateeka munnange siyinza kukola ki naye yavaayo n'agamba you are not trusted. So it is not Kyagulanyi, si Kyagulanyi, it is you and your colleagues. You and your colleagues, you don't trust each other. Twali tulowooza nti abakulu bano bwe banaayawukana ku bibiina byabwe era nali nninza okulaba political party yaabo olugezigezi nga bali wamu we bati Katole nga buli omu wa lugezigezi buli omu wa buyinza buli omu mugezi nali nninza okulaba political party eyo naye okumanya abo olugezigezi beemanyi tebaasobola kwegatta bagamba okusinziira ku level y'olugezigezi n'ekitiibwa and pride kyetulina tetujja kusobola kutambula. Baagera lugero lw'Abaganda mbwezenkanankana n'ebisiki tezaaka naye ssebo bo baagala nti Bobi Wine kubeera ekyabawula ne Bobi Wine oza kinene sikwekanankana na bisiki. The thing was simple, zaayo ssente weetonde kolinedda sijja kuzaayo ssente sijja kwetonda ffenna tuli bisiki waali tujja kwaka. Abalala abagenda Bwanika baagala talugamba mukwano nnyo gwa Mpuuga si bwagamba naye amanyi nti ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaaka naye agamba ajja independent tagenze mu DF. Okumanya bano benkanankana n'ebisiki Bwanika ne baagala abagamba muve ku kakiiko n'Empuuga va ku commission n'opwe kuyiseeyo ne bagamba nedda feke twayingirayo tetujja kuvaayo mwe baani abatulagira. So nali ninza okulaba ku political party eyabo olugezigezi ng'eri wamu Katole bwet bannaye yandibadde waliwo kye bayita bureaucracy yandibadde okuyisa ekigambo kimu kisooka kuyita mu komiti 8 baagala n'agamba yes it is the right statement second n'agamba gireete ngiyiseemu abayo akamala ogiyisaamu tugiyise Mpuuga n'agamba naye kansomemu abayo akamala Bwanika naye n'agamba naye kansomemu abaali awo Juliet Kakande Kakembo bwandizibye nga tebakoze eki tebasomye but it is visible okumanya balina olugezigezi balema n'okufuna presidential candidate buli omu yagamba waakiri obutakola ki obutafuna muntu oyo gwe tuba mabega. So Mpuuga statement yeene ey'okugamba nti oli abaawula it is not right. Ezembeera nazo muzeefumitizeeko era buli ajja Masaka wano mumuwe obudde mugende mumuwulirize n'abalajja okubasaba akalulu nga bagenda mu paalamenti nabo mubawulirize. Owulidde Mpuuga musajja ali takitiko nnyo alina akakodyo. Jjukira basooka ne bagamba Bobi Wine tagenda Masaka mujjukira Treke eyo Bobi Wine gye yatwala e Masaka eggaali gye yayisaamu eggaali yaviirako ba Edmutu okuba n'ebizibu paka kati agambye luli bagambanga Bobi Wine toli mugenyi tokkirizibwa kujja Masaka kati akyusiza statement omanyi wagambye buli ajja wano okusaba akalulu mugende mumuwulirize. Akakodyo kali nti Bobi Wine senga afuna abantu baleme gamba nti omusajja yabalazeeko bagambe nti ono yabagamba bagendeyo. No Bobi Wine abantu abajjeewo we baba bazze wa Bobi Wine
kuba olunaku lwe mwagamba nti mwe mutegeerera Masaka era bannamasaka tebagenda mwaniriza bamwaniriza mu bungi. So to switching a statement nti mugende mu muwulirize kiriza omusajja wajja politics tupima wali ku maanyi eggaali kijositudde. So togamba abantu nti mugende muwulirize nabagambye olaba politician nga campaigners kuba mu tent ne luno olukiiko lwali mu tent. Mwabuuza ne ku bibuuzo temuna betulabira wa obeera wa bulijjo wakaddiira wa watuukawa okuva ku myaka egyo ng'akimu takumanyi nga Sseddako takumanyi mubawuliriza mumuwuliriza anajjawe ani akutumye mugugu ogutwala wa otwala nswa wetusensene ne wabyoya byazo temukiina muntu yenna temuvuma muntu ki kubanga n'okuvuma n'okubonula naye yafuuse ensonga wano wagala kukwemera ekibuga Masaka nga John Paul takulabangako ku stage ye. John Paul yani Masaka ye sawa Masaka yani omanyi the self importance abantu gye beeteekako moyagala kwogera ku internet kuno nga gundi takumanyi ojogera twatandikira bino ebintu nga waliwo abagamba be bategerera internet nga ngolino kugenda n'omugamba anko nze nagaana okuyita omuntu yenna anko nagamba nedda teri byakumpita anko wano naye nange sina gwe ngenda yita anko. Let everyone do what they are supposed to do and how they do it. So omuntu atandika ojotya wano nga gundi takumanyi gundi yani yaliso nabazze yesa abataka wakwo okitegeera. But anyway, that aside, politics awo wali buli omu aba awuliranga yalina okutegeerera abalala buli omu yalina okutegeerera abalala naye fe Katonda atuyamba generation gye tulimu buli omu atutegeerera. Teri TV nti UBC yagenda tuwulira bye tulina okutegeera. Tulina amasimu kutusobola okubeera nga twogerera ne twetegeera ntuwe ndowooza affe. Era ky'obola abashonjiyita from my point of view, not from people's points of view. You only concur with mine n'ogamba I agree with Nero there. Okitegeera but sigamba from the people's point of from my point of view. It is individual interpretation of events. Buli omu bwategeera kuba n'akalulu kava ku individual basis. But anyway, omukulu Norbert Mao yavuddeyo n'ayogera ku baana abasajja abeefudde bakagezi mu nnyo bakuno abalina okubanga be bategeerera abalala. Against elites, I'm against elitism. So those who think that being educated highly makes you elitist, that is nonsensical. What about those that are popular? I've seen in some of the constituencies, the ones who have been given party flags are the ones who are popular. And there seems to be a wave actually against those who call themselves highly educated and elite. The whole world these days has people who are highly educated, but they know how to frame a debate and present themselves as not being elitist. Look at, I'll take the example of UK, for instance. Boris Johnson is Oxford educated, but he doesn't talk about it. I've never actually heard him talk about it. Elitism is when you are always boasting about your academic credentials. You can be an elite without being elitist. So there's a rebellion against elitism. But political parties also want those who can win. Ultimately, the issue is getting a win. So elitism and being elite. Abakulu bano, omukulu wakinkubye kano, omukulu ogera kuli yagambye oyinza otya okujjawo munnamateeka n'oleeta omuyimbi w'akadongo kamu. Omuyimbi w'akadongo kamu yakafuna degree ye abadde ne senior 6. There is always a requirement. Okusoma nno kuli fani
osobola okugenda n'osoma n'ofuna ne PhD naye bakuteeka ali ku practicability nga tolina kyosobola kola mu practicals ebyaddala. So omuyimbi wa Kadongo Kamu kasita abanga alina minimum required education nti form 6 oba its equivalent abeera waddembe okwesimbawo kuba yeyo kamelti gye bakebererako ani okufuuka MP. So omuyimbi wa Kadongo Kamu ne waba ne certificates nnya nga ziyikolinga tu senior 6 avudde kwesifuna akola certificate ze asobola okukulembera abantu. N'obanga olina PhD wali oliddeko omulimu we bagamba you are too qualified oba you are over qualified. Abantu abamba bamema emirimu for being over qualified. Munamateeka oba omubaka akola mulimu ki? Omubaka akola emirimu esatu ena naye ng'omulimu omukulu ku byonna to be the voice of the people, abantu b'okiikirira. Okubanga olina abantu b'okiikirira tekikwetaaga kuba na PhD. Wuliriza kuba mulimu aba PhD naye nga gwo bakiikirira bo nga balina emirimu emirala gye bakola nga tebasobola kuddaana okwegayirira abantu kuba okwa politician lino namwe mulimu okwefa ebyennyo anti buli omu akuwaako endowooza. Omu yagamba n'olaba omuntu atasaanidde kwogera na linnya lyo nga naye akwogerako. Boss wobanga osobola okutimba ekipande kyo mu ttooyi ng'otaddeko vote so and so banaye mu mpaaka lulu mu ttooyi, then everyone can talk about you because akalulu kano tebakabala nti obuyigirize bwakulonze buliwa. Waliwo alondebwa abatamiivu nga ye yabagulidde bbiya ne basinzira ku ccupa ne bagamba banna abasajja yaguze omwenge muwadde akalulu ankiikirira ebirowoozo byange. Okiregera waliwo okubeera ng'oli agambye nze ntuuse wali ono yandabikidde obulungi ku posita abakazi bakakozesa nnyo. Shamim Malende oyo we yawangulira akalulu ka Kampala yali si ye most educated kube yali avuganya nabo, but she was the most beautiful at that time ku posita. Kwaliko omukyala ono Nalongo w'ennene yani oyo Stella Nyanzi, si professor Dr. Stella Nyanzi, most educated more than Shamim Malende. Kwaliko Pozinone yajje Kawembe, but anyway Shamim Malende was the youngest. Nga sasa akaviri ke kalungi sigana agaviri ngaga nero akalungi kali awo ne bagamba akawala kano kalabika bulungi ku poster. Many people might have TikTok nga bagaba kawala kalungi. Okiregera so abantu ngo basaba akalulu okwogera ensonga zaabwe. Amasomero gali bubi. It doesn't need a PhD or a doctorate to know nti amasomero mabi. It is just by a mayor rule. Tula wanti amasomero gali mu mbeera mbi. Enguudo okuba mu mbeera embi. Just walk on the roads. There is no scientific explanation gyogenda okuleeta. Kyeba amaba agamba being elite and elitism. Elitism ye muntu buli saa abeera agenda okugenda agamba nze omanyi bwe nasoma nenfuna doctorate yange mu mawulire. My friend, osobola okuba olina doctorate mu mawulire, but when you can't do it practically. Nibagamba omusajja oyo no alina masters mu journalism oba mass communication naye ng'ayogera n'ogamba bannaali ng'omwana owa certificate kale n'owa certificate nkyongeddeyo ng'omwana atalina bukugu bwonna mu mawulire agguse ensonga bulungi nnyo n'azanalizinga n'aba ne delivery esinga oli owa masters. So mbaka wa parliament yes kirungi okubeera nga asomye, but abalaba ekyetaagisa bagamba at least owe 6. So omuntu yenna alina owe 6 gwe n'ojja ne masters n'ojja ne PhD n'ojja naki marking guide bagamba he has made the minimum required academic qualifications which is S6. You go on the same level. Bili ebirala obyongerako nti tutuukeyo mu committee twagala tulabe committee on health oba biki tugamba badokita baliwo bannaye mmwe munasobola okutuwulira naye tuyinza okwetagayo committee on ghetto structure nga twetagayo West 6 yategira abayaaye
Because they are also important people. How do you reform them? How do you grow them? Which businesses should be done? Kiringo okubeera ogulawo company bakiyita feasibility study n'olaba ghetto gwe mu ghetto n'oteekayo office ya tours and travel nti mujje mulambule mu ghetto bateekayo offices za saako kwekulaakulanya tugenda kusanga banka nti Barclays banka eri mu mwala eri erinayo ka branch wabeerayo microfinance bantu bampola mpola okitegeera so terugamba nti tebeetaaga kuba mu money economy they need to be there but ku level ki okitegeera so bu finance trust buki ojja busanga mu ghetto obubino obwo bulaka biki ojja busanga eyo because bwakusonda mpola bantu bamala mmenya ka box ne bazireeta okitegeera bu mobile money era osanga agent banking si wogendo sanga mobile money era wabeerawo mobile money wakameza ni agent banking naye kola mobile money transactions ya milioni 3 milioni 5 milioni ki naye wali onoli agamba zijira ketano zange zinongule ngule kyemisana okitegeera nga yalina kasitulu kakataddawo so each place eina representation yayo so elitism mao yagambye abantu basomye abantu nno abasinga balina minimum qualification bazirina that is S6 S4 omuntu kasitatuukaawo what matters after there is the skill you have in your life because you could have all the academic credentials but you have no skill and these days skill pays more than academic qualifications skill pays more than the papers because university efulumya abaana bameka buli mwaka efulumya bannamawulire buli mwaka efulumya balooya buli mwaka so bwe bamala bonna okufuluma what makes one excel is the skill gyayongerako oba talent eyo gyayongerako osobola obanga oli mukuwa okoze industrial art oli mukubiwa art industrial art okoze biki byonna n'oli n'agamba naye omusajja oli alina engeri gyazinga bu design bwe katugamba oli wano ku kamera agamba omusajja kamera zezimu bino ebintu bitwale ng'omuvuzi w'emmotoka z'empaka mubeera mu kika kimu mwenna mukutezi Subaru naye era wali asookayo munne golooza lwaki mubeera mu lutalo mwenna ne mujazi AK47 ne wabeerawo amagi agakuba ennyo okusinga amalala si bwe kiri naye ng'emundu y'emu so skill endala gye bongerako okikozesezza otya qualifications zo matters a lot so but elite no one is fighting the elite but the mode of approach gyogenda mu electorate wobeera ku TV n'ogamba waliwo atalina nakwogera linnya lyange omanyi obulumeka bw'ofiiriddwa wobeera ku TV n'ogamba I can't be vetted by a mere councillor. How many councillors are there? It's like saying LC one chairman does not talk to me. LC one chairman ojja kumunoonya kobenga olina PhD woba olina ettaka ly'oyagala okugula mu ggwanga wano Uganda kobe minister kobenga yegwe minister owa lands kyokka ate okugula ettaka weetaaga LC wano leeta so togendanga omanyira buli muntu nti I can't be vetted by a mere councillor. Councillor oyo kitegeeza ne bakansala mu mpate yo yennyini nabo tobawa kitiibwa tebalina makulu abantu basogamba why etiriza ekitiibwa katukikulekere weefiringe n'ekitiibwa kyo anyway nga tumaliriza Justin Namere yakoze interview. Justin Namere ono y'omu ku oyinza okugamba be bamu ku ba world champion ku mutimba guno mu season eno oluvannyuma lw'okukasuka omukono gwe yeewakana yakasuka omukono kati yakasuka ng'osanyuse oli eyo ndaba Justin yakasukirawo omukono era yagukubaani naye Justin mukubi nali mmanyi kakikoze awedde naye ssebo olaba akyasambagala ne zinterview akola aba si mwangu anyway yabaddeko ka insight n'agamba ab'ebitiibwa gwe twogerako naffe simanyi bo gye baasuubula nsa nti agisuubuza bo be bamumanyi balina obugambo bwabwe bwe beenaaza
omukukunavu ensa omukukunavu omuteeketeeke simanya ab'enkizo. That is a special type of bullshit. Hey. A special type of iron sheets. Ade manyi ngenda kumokola. Yagambye a bull under iron sheets. Yeah? Bwe yagambye a special type of a bull under iron sheets. Wali yagamba monne mubusa bwa mbogo. Na omuzungu kashiti kamunyumira bera shit. Bateekako oluusi nti Faruku baibera Faruku oba efu biki nebera efu kanjireke. But anyway agamba abakulu bano abeefula okubeera nti bo omuteeketeeke ogw'ekitiibwa omulonde omuki omutebenkevu saabatukuvu agamba tamanyi gye babutunda because kuye alaba they are as normal and ordinary as the word can be, and that is true. They are as normal and ordinary like we breathe the same air, we eat from one plate, we have the same blood. They're not any special, but they fooled everyone in one way or another to take them to be very special. So yeyo bate eriwo kati nobati mawuja abadda nnyonnyola kuba noono nenyina abagamba I don't know waje babijja. She's a lawyer. Nitagenda ngagamba bantu ndiro ya nkola ki wobanga omuntu tomuliisa omuntu yekka gw'oliisa omuntu gw'oteeka even a roof under their head katugambe gw'oliisa oba gw'olabirira osobola okuteekako amampaati. It is of no use for you to be a professor when I don't need any of your services. You are as good as nothing or not known. Ngomusajja wange wa boda bwenkubira simu nga man Michael Wasoko Jones je wano. He's more important than you. Oba kitegeera kyengezaako kugamba. So abantu nga tembaliisa. Abantu nga simwe mubasuza. Abantu nga simwe mubajjanjaba. Ngate mbasaba bakulembera ate nga mubakulembera mubalaganga muli ab'ekitalo bakulembera. Okukulembera omuntu ki okubeera omukulembeze kiyamba gwe nabanjuuyo ebiseera ebisinga senga abantu bateekawo akalulu kati Uganda weetuuse ne bateekawo opinion polls nti parliament eveewo oba esigalewo ojja kutya abantu bajja votinga parliament eveewo bagambe batukoleremu enguudo batuzimbira amalwaliro mu ssente ze boonooneezo kubanga we mugamba nti parliament ejja basubwa. I don't think we are in a good state as Uganda, but you are the ones who have been in power. It means we are not going to get any worse. Nti mwinache mututasiza wegaba mabanja sente kugwa value unemployment byonna tubibaddenga mwe ba special ones mwe muliyo. So right now twagala omuntu ategeera omuntu wa bulijjo. Olunaku lumu omukulu bamuyita Dax Katero yayogera statement n'agamba omulembe gwaffe gulabika gutusaze lwaki bajjajjaffe bakadde baffe okimanyi balekawo ettaka lye tukayanira kati osanga omuntu ng'alwanira ebyobusika ng'olowooza alina kyagenda obikola oba nti agenda birerekera abaana be wiiki egi nga banka yabitutte dda byonna n'agamba abantu bali abataasoma balina amagezi agasobola okugula ebyalo n'ettaka ne balekerawo n'abaana n'abazzukulu. Ffe tulina amagezi gasula mu apartment kuvuga motoka za bbeeyi kulinnya nnyonyi kugenda Bahrain Bahamas kulya pate kugula simu osanga omuntu nze sijikutte naye osanga omuntu ng'akutte simu bweti ya $7,000,000 n'omubuuza olina omulimu n'agamba I'm looking for a job. I'm looking for a job, you people. I finished school and the jobs can't be found. But I'm having an iPhone worth 7 million. When your parent who took you to school used the capital of 500,000 to educate you, ngagula byennyanja n'abitunda emitwalo 5 nga kabasomesereza, you're having a phone worth 7 million but you are saying you are unemployed.
Times have changed, true. Times have changed, but you can still employ old knowledge and survive in these times that have changed. That is from my point of view. For today, I sign out. Bagamba Fadi SPV Graphics Suta mugende bakube bifananyi gwewe infanana yo kyekitiibwa kyo naye we can give you any infanana, you can get it. Nubira omuntu akugambye siwe kiri wama omuntu ajjanga alina olubuto lukomeri ngoyagala kufuna akafananyi ngo inaka westline kali akalagirwa Suta Graphics asobola kuteekako oze ojuddo oluyinja mu face wali yakola makeup onyumeko kiriza obulungi kwefaako naye nga tonna bakwefaako kuba kiri expensive soko ogende ku Suta Graphics akoleko ekifaananyi olabe bw'onoofaanana nga weefuddeko we out.